Siche nagiridde n'okusooka nabadde nzigiridde na byange ate sina bimalayo sagala nnyo kuvuganya nabo naye mu bumpimpi kituufu abantu okutegeera nti ensi gye tulimu nsi ekyakula. Omuntu olukwata omuzindolo wano adduka misinde n'ageraageranya Uganda ku America n'ageraageranya Uganda ku Europe. Tolaba Europe bakola bwe bati nga baganda bange bagadde nnyo okugamba nti naye ekikulu eggwanga likyakola era bw'oba ogenze mu bintu ng'obisajjudde ebyobufuzi kye bitegeeza eri amawanga agakyasaawa omanyi abalimi kati waliwo okusaawa waliwo okukabala waliwo okuddamu amavuunike waliwo n'abakungula waliwo abasiga waliwo n'abakungula ndowooza okugeraageranya okwamangu eggwanga eryaffe muyinza okunoonya we riri mu ebyo emitendera egyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti amawanga agaakula edda bali mu kiseera kya kukungula era balonda omukulembeze bw'obanga ogenze mu political philosophy ow'omunda kuba sagala kubanyigiriza kubatwala mu ebyo bijja kubakaluubiriza sagala era muntu agambe nti buli omu byeyasoma ebituufu naye ekituufu ekyomunda kiri nti ensi ezaakula edda baba bategeeza balonda omuntu balonda bagenda mu Senate mu America kugenda kugabanya almost nga kiringa abagenda okugabanya olede byebakola ki byebakoledde byakolebwa edda nefe wano tugenda kubikola osanga n'ekitundu nga tekibeeranga mu masanyalaze omuntu nga yazaalibwa tamanyira nti era baba bagateekayo wabeerawo okusooka okuyigiriza okuva omuzungu yajja mu 1877 kati omuntu bamala muga munange tugenda NRM egenda okuleeta amasanyalaze gavumenti egenda okuleeta amasanyalaze ne munange biriwo ebiti ensi bwetyo tukyali mu nsi ekula era abantu bateekwa kukikweka kyekyaffe era tujja kulwana ebirowoozo byonna byetwagala mu nsi muno byebyo binaazimba okuva we tuli okugenda awalala awaddako era mu buli ngeri yonna ne gavumenti gye tugamba kituufu era mbategeeza wano nti mu pulogulaamu ng'obadde ogenda okukiikirira abantu obubakulembera onda kubeera chairman wa disitulikiti toyize kugenda bugenzi n'oyogera bwogezi nti ekawempe baakubye abantu mu mpaakalulu tusobola n'ogenda bugenzi nojja wano gundi mu studio nga wano n'ogamba banenzize kwesimba kuba chairman w'e Masaka disitulikiti ekawempe baakubye abantu nze mu mpaakalulu ndi mu Nuupu gundi bakugamba my friend wandibadde otunnyonnyola kyekyakubiza abantu biki byogenda otukolera ffe nga Masaka kubanga kati nganze tojja kunvunaana nnyo ku byekawempe kuba gavumenti nkimanyi bwetambula gavumenti nnene era ffe abamu titukkiririza buli ali mu gavumenti yenaalemu tagamba nti abasirikale mugende mukuba abantu newankubadde tusigala abamu twewuunya bagenza okukuba abantu wali bagenza okukuba kubanga olina okwegendereza okumanya ekintu kino kyonna kyatandikidde wa twatandise nga abantu babakuba naye kyavudde luddawa omuntu waffe nalukoola n'abanne ababadde bamukwata ku kamera bategedde batya nti wano wanaabaawo kino ebyo byonna bye ebirife mu ndowooza yaffe abamu naddala abawunyeeko naye olwokubanga bibeerako ababigoberera batugambye nti bagenda kunoonyereza ani abaakoze ekintu ekyo tukkiriza
tuganda banoonyereze naye naffe twebuuza mu bibuuzo tuga nti gundi ani ono muganda wange bwekumbule wagenze wali okufuluma ku mulyango n'abamawulire babadde bategedde nti ofuluma n'abasirikale ne bakubira mu kiseera kyekimu ebyo byonna byonna byewuunyisa naye olw'okuba bibeerako ababinoonyereza nze nga Sempijja sibiyingirira era siwagirira ddala n'abalala bangi nnyo bemmanyi mu NRM n'abakulu baayo abatakkiririza mu kyakkuba bantu ekyo kyo temukibaako na budde era oli bw'okuba tukuvunaana minisita nzikiriza ne minisita omwe yayogera nti waliwo code of conduct bw'okozesa obubi obuyinza ng'omusirikale era omusirikale abapoliisi abafiiridde mu operation zeezo ez'ebyobufuzi nti oli yayimye waggulu n'akanyuga amatafu buloka nemukuba n'akola ki tiwali gwe twagaliza kintu kifaana bwe kityo nti oba musirikale afe oba omuntu akubwe oba omuntu wannayuganda akubwe so ekyo kyetaaga okunnyonnyola nakyo obulungi mu principles ze tutambuliramu ng'abantu era tugamba nti omuntu abanga akoze ekintu bwe kityo ateeka okuba ng'anoonyerezebwako ani yakulidde ekikwekweto ekyo ne bannyonnyola bulungi kyekyabaddewo batandise batya abasirikale kyekyabasosokereza okubatuusa okukola ekyo kubanga oluusi alaga ekifaananyi balaga kisembayo netwagala n'okumanya kyonna kyonna nekikola nekiggwayo njagala okutegeeza abantu nti bw'omulonda abantu abalungi abavumu ffe wano twali mu Buganda Caucus twakola ebintu ebyenjawulo bibiri palamenti y'omwenda twagenda e Luzira netulaba abasibe abaali bakwatidde ku bino ebyekayunga netukomawo netwogera ne pulezidenti era newabaawo ekikolebwa nga bwe mwakimanya sijja kukiddamu wano twagenda ku nsonga za Buganda netutuula eggaluga netugamba netuyita bakatikkiro abaaliwo mu kiseera ekyo mukulu ono aliko katikkiro yali nga akyali muwandiisi netubuulira ebya Buganda byonna so bw'obanga onookiikirira abantu kituufu waliyo byoteeka okujja ku gavumenti ku mugabo ku keeki y'eggwanga nga bwe bakyogera kituufu waliyo n'ebirala ebinene ebiruma abantu bino ebya Buganda ebyaffe bituluma n'ebizibu by'abantu abakwatibwa bingi nnyo kati nze abantu benzijja mu makomera nga nze sisibyanga muntu yenna kavankola bwabufuzi naye ate nnyina bangi benzije mumaki makomera lwaki nti obuyinza mbumanyi bwenteeka obukozesa era mba nsaba abantu akalulu baba bamanyi nti oyo Sempijja bw'omutuukako ng'ali waggulu takulekerera era bukyandibadde kubanga omuntu tagana kugwa ku bizibu teri agambye nti mugenda kufuna ensi etaliimu bizibu nti gavumenti gundi bweneewamba manya bweba beneewambula akalulu wajja kubanga ensi teriimu bizibu ejja kuba Eden simanyi tikisoboka ebizibu is part of nabagamba mu Luganda nti ebizibu kitundu kimu ku byensi ensi tebeererawo nga terina bizibu so njagala okutegeeza abatuwuliriza nti eggwanga n'abantu otyo mbadde njagala kumaliriza kigambo kino kimugamba nti omuntu nga MP ebyobulumi bw'abantu tebikwatako ogenda bugenzi gw'oliwo okuteeka mateeka naye ekyo kiri mu nsi bitusoma mu nsi ezakula edda nasomako olumu Bungereza lwe yayisa budget